Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mbanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero tugenda kisanga mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essuula 3 olunya olwokutaano n'olwomukaaga nga lugamba nti naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Si oyo eyakakyuka alemenga okwekulumbaza n'amalagwa mu musango gwa Setaani. Kyawandiikibwa ekyo kitutegeeza nti nga tonnaba kubuulira balala, nga tonnaba kujjanjaba nnyumba z'abalala, sooka ojjanjaba ennyumba yo oba sooka weerongoose olyoke osobole okukola omulimu gwa Katonda ng'osaanidde bangi balyoke bategeere Katonda era bakyuke badde gy'ali. Amannya agange Namwanje Debora nga nze mbatuusizzaako ekyawandiikibwa ekyo. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Kwanirizaako nate omulabi waffe omulungi ku puroguramu yaffe enneŋŋanzi ensulo ey'enkya ku TV eya 3 ABN. TV ekuwa obubaka obulungi obukuteekateeka okuyita mu lunaku ng'olina obukkakkamu olwa Mukama waffe Yesu Kristo okufuga obulamu bwo. Puroguramu eno nnungi kubanga bw'ogyettanira emitego Sitaani gy'aleeta egikaluubiriza obulamu, ebikemo by'asindika buli lunaku osobola okubyewala kubanga oba onywedde ku nsulo ey'amazzi amalamu Yesu Kristo okuyita mu kigambo kye. Nsaba ebeere puroguramu eneekuyamba okuyita obulungi mu buli lunaku. Amannya agange nze mukyala Adon Constance Nsibambi era nga ndi musinza ow'Ekanyanya. Ekyekuyiga eky'olwaleero kirina omutwe ogugamba nti amaanyi ag'okuyimba. Amaanyi ag'okuyimba. Nsuubira nti kijja kuba kinyuvu nnyo bwe tunaamalira tunaaba tufunye amaanyi nga tutegedde amaanyi ag'okuyimba era nga gayinza okukolamu ffe ebirungi bingi. Ekyawandiikibwa kyaffe leero kivudde mu kitabo eky'ebyomumirembe ekisooka essuula ey'e16 n'olunyiriri olw'9. Nsaba obikkuleyo. Ebyomumirembe essuula 16 olunyiriri olw'9. Kansuubire nti otuuseeyo era kansome mu Bayibuli yange nga bw'ogoberera naawe mu yiyo. Wagamba nti mumuyimbire, muyimbe okutendereza, mwogere ebyamagero bye byonna. Mumuyimbire, muyimbe okumutendereza, mwogere ebyamagero bye byonna.
Luno oluyimba olw'okutendereza lwajja nga Dawudi bamaze okufuna obuwanguzi era ng'essenduuko ya Mukama ey'endagaano emaze okutwalibwa mu kibuga kyabwe Yerusaalemi. Naye nga tetunaba kweyongerayo, katusooke twewumbeeke eri Mukama Katonda ekyokuyiga kyaffe kino asobole okukiruŋŋamya okuyita mu nze ate naawe awuliriza. Katusabe. Erinnya lyo ddungi Mukama Katonda waffe kubanga buli kyankya otutegekera ekyokulya eky'omwoyo. Leero otutegekedde ekyokuyiga ekirungi ekinyuvu ekikwata ku maanyi agali mu kuyimba. Tuyinza okuba nga tetuli bayimbi naye teri n'omu ku ffe atanyumirwa kuyimba yadde okw'engeri ez'enjawulo, naye tusaba Katonda waffe tusobole okumala okuyiga ekyokuyiga kino nga tutegedde nti ddala amaanyi mu kuyimba mwegali ate era nga gasobola okuba nga ge maanyi gokka ge tukozesa olw'okutendereza amaanyi go n'obutuukirivu bwo gye tuli. Kwata ku mitima gyaffe otuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ŋŋambye kyekyokuyiga kyaffe kirina omutwe ogugamba nti amaanyi ag'okuyimba. Abantu bayimbye ennyimba era emirembe okuva lwe gyatandika ennyimba zizze nga ziyimbibwa emirundi mingi. Ennyimba oziwulira ezimu ziyinza okubeera mu mutima gwo ne lukunyumira nnyo, naye bw'oviirawo ebbanga nga liiseewo nogamba oluyimba olwo nga lwannyumidde ye luyimba lutya. Ebigambo mbijjukira naye sijjukira bulungi lwe wabadde lugenda. Ate oluusi oluyimba lujja mu mutima gwo nga si lwe wandyagadde okuyimba, naye nga luzze, si lwe lukunyumira naye nga lwe luzze mu bwongo bwo. Jjukira omuntu omu yatunyumiza olugero nti waaliwo omukyala omu yagenda n'alongoosebwa, ne bambi bw'amala okulongoosebwa oluyimba olwajja ng'amaze okulongoosebwa ng'azzeemu mulamu obw'emirembe, ate lwali luyimba ng'ate teruli olwo lwe yandyagadde. Naye si lwakuba nti lwe yali ayagala, naye ebirowoozo olwo lwe byaleeta. Nze lumu naliko awantu awamu nga batuyise mu konsati ey'ennyimba ezaali ennyingi ennungi, naye nina oluyimba olwankwata ate nga lwe lwasinga okuba nga si lwe lwannyumira. Oli yayimba n'ayimba n'agatta ebintu bye ne bivaamu ekintu ekisesa, naye ng'ate tekyalina nnyo makulu. Naye oluyimba lwankwata nga buli wentambula ne nga Mukama Katonda wange lwaki oluyimba luno lubeera mu birowoozo byange naye ng'ate mweruli siirugyemu. Ne bw'okola otya, ne bw'ogamba kansome ekitabo luveemu era ogenda okutuula okuwummula ng'era ludda, oba naawe kyali kikubaddeko. Ndeego n'amaanyi g'okuyimba oluusi gajja nga totegedde ate oluusi gw'ogenderera. Bwe tulaba ate mu ngeri endala amaanyi agava mu kuyimba, ennyimba nnyingi ziwuliddwa era ennyimba nnyingi zitujjukiza ebintu bingi. Bwe twabanga mu masomero nga tusoma nga wanaabeerawo olugendo olw'okutambula ne babafunira bbaasi nga muyinza okwesunga okuyimba kwe munaayimba mu bbaasi nga mutambula. Oluusi ne muwaga ne driver n'avuga. Byabanga biseera birungi ng'obubenje si bungi ng'ennaku zino, naye ne mumuwaga nti driver vuga omuliro, n'ekiro tunaatuuka. Oluyimba olwo ne luwaga driver oba omuvuzi w'ekidduka n'awulira nga ebintu kinyumya, ate nga nammwe abayimba mukola ki? Muyimba. Nkakasa bangi mubadde ne ku bisaawe nga muwagira, n'owagira ttiimu yo n'obuuka n'oyimba olw'obuwanguzi bw'olaba, n'oyimba olw'omupiira omuntu wo gw'osinga okwagala bw'agusambye. Bannange ennyimba tezirina gwe zitakolera, tezirina kiseera bwe kitajja, kubanga ate oluusi ennyimba zijja mu biseera eby'ennaku. Ne bayimba oluyimba Katonda onsembeze, n'olaba omuntu ng'akaaba
baluyimbye mu kiseera kya kubuulira naye olw'okuba lumujjukiza ng'aziika omuntu we ate amaanyi ag'ennaku ne geeyongera mu ye n'abeera ng'oluyimba terumunyumidde. Abamu bagamba nti olwo oluyimba nze sikyaluyimba kubanga buli lwe nduyimba lunzijukiza gundi, ayinza okuba yamukola bubi. So ng'ate abalala bagamba oluyimba olwo ndwagala nnyo kubanga lwavuga, lwali ku mukolo gwa gundi ne lunyuma, era nange ndwagala nnyo. Ennyimba bwe zityo zirina amaanyi kuba zitujjukiza. Ate ennyimba kyewuunyisa nti n'oluyimba ne bw'oba aluyimba nga wasomako mu nursery, ne muyimba ezo ze bayimba eza Baba Black Sheep, n'omuzzukulu obwo aluyimba naawe ojjukira nti wakola ki? Waluyimba n'ebigambo bidda mu ngeri gy'otagamba nti nasoose kubyejjukanya. Ago ge maanyi agali mu kuyimba. Katonda waffe ow'omuggulu yakola okuyimba. Era yakuteekawo olw'okuweweeza emitima. Yakuteekawo olw'okusanyusa emyoyo gyaffe. Yakuteekawo okuyimba okwo olw'okusitula emyoyo. Tusobole okubeerako bye tulowooza ate era awamu ne bye tuyiga ate n'okumusiima. Katonda ategeera okuyimba. Katonda ye yateekawo okuyimba. Ate mu kuteekawo okuyimba alina n'abayimbi be yatonda nga bo okuyimba kwabwe. Bangi mukakasa abasomye ku Bayibuli nti Sitaani yali muyimbi nakinku mu ggulu ng'alina amaloboozi. Oyinza okuyimba omuntu eddoboozi limu ne linyumira abantu naye yayimba amaloboozi nga gaba gasinga ne mu 3 okumanya yafuna ekitone. Sitaani oyo ekitone ekyo yakikozesa bubi. Kyovudde olaba nti ate okuyimba kulimu engeri ez'enjawulo. Eriyo abayimba nga bye bayimba bireeta ebirowoozo ebibi, bireeta ebirowoozo ebitasanyusa, bireeta ebirowoozo ebyesittaza oba ebiweebuula oba ebimalamu ekitiibwa omuntu ayimbye n'abo ababa bamuwuliriza. Ogenda ku mbaga omuntu n'ayimba oluyimba n'olaba nga abakulu bavaawo kubanga lubawemula, naye ng'ate abavubuka lubakola ki? Lubanyumira. Ekyo kiba kinakuwaza. Katonda teyakolawo nnyimba za kusitula birowoozo bikyamu, era ezo ennyimba ziba za Sitaani. Wabeerawo ennyimba nnyinza obutazoogera olw'okwagala okukuuma ekitiibwa ky'abo abazoogera, naye nga bwe ziba batandise okuyimba ng'omanya nti olwo ebyobuwemu byonna ojja kuwulira, tosobola naziteekako ne muziwulira n'abaamu makaago. So ng'ate waliwo ennyimba eziweweeza obulamu nga teri gwe zijja kwesittaza omukulu awamu n'omuto. Zezo ennyimba Katonda z'ayagala tuyimbe, ennyimba ezisitula ebirowoozo byaffe. Abantu bangi bayimba olw'emikolo egy'enjawulo Katonda gye yali abakoleddeko ng'abayisizaamu. Mu Bayibuli muno tusomamu oluyimba Miriyamu lwe yayimba nga bafunye obuwanguzi. Miriyamu ye yali mwannyina wa Musa. Yayimba oluyimba olw'okutendereza nga Mukama Katonda awanguza abaana ba Isirayiri okuva mu Misiri. Dawudi yali muyimbi nakinku, naye yayimba. Okuyimba kwe kulabika bulungi mu ngeri gye yali yayitamu nga awangudde omusajja Goliyaasi. Abakyala baamuwaga, "Gwosinga, gwosinga, gwosinga." Dawudi naye neewulira amaanyi. Yali musajja mutono nga talina kyasobola olw'emyaka emimpi, naye Katonda bwe yamusobozesa obuwanguzi bwe, abakyala baatandika kumutendereza. Era nekisitula omwoyo omubi eri Sawulo. Sawulo n'akozesa obulungi bwa Dawudi okuyimba okubukolamu ebirungi so ng'ate era n'okwagala okuleeta obulabe. Yensonga lwaki yamuyitanga omwoyo gwe bwe gwenyamiranga ng'ayita Dawudi ng'amuyimbirako ng'omwoyo guweweera. Ekyo nno kirungi eri okukozesa okuyimba. Ebirowoozo nga bisituse, yimba. Ebirowoozo nga bigootaanye, yimba. Yimba kubanga okuyimba kumalawo ennaku, era y'ensonga lwaki Katonda akuteekawo. Okuyimba ate era Sawulo yakukozesa mu ngeri embi. Yamanya nti Dawudi bamwagala olw'okuyimba kwe, era n'amwegezaamu okumutta
olaba omuyimbi bw'oba omuyimbi bw'oyinza okuyingira omutego olw'okubanga oyimbye naye nga b'oyimbira ate si basanyufu. Amaanyi g'okuyimba gayinza n'okutwala awakyamu ne gayinza n'okukozesaako obubi. Okuyimba kulungi naye ate kulina ne sayidi etali nnungi. Naye singa okwagala okuteeka essira ku kuyimba okuleeta amaanyi ag'obutukuvu bwa Katonda. Bayibuli erina ekitabo kiramba ekya Zabbuli kumpi nnyimba. Era nsaba tusomeyo ku Zabbuli emu yokka mu nnyiriri ennyingi eziri mu Zabbuli ez'okuyimba. Tujja kubikkulayo Zabbuli emu yokka. Ezabbuli eyo nga ye 95 olunyiriri olusooka. Zabbuli 95 olunyiriri olusooka. Oluyimba luno lutukubiriza ffenna okukoowoola Katonda nga tumusinza. Dawudi yali ayita abantu basobole okumusinza. Era yagamba atya mu lunyiriri okusooka nti mujje tumuyimbire Mukama. Tuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Owulira oluyimba olwo Dawudi mu bigambo ebyo bwe yalwogera. Bangi tukutte Zabbuli ez'enjawulo naye nga nnyimba. Ennyimba ezaayimbibwa abaddu ba Mukama ab'enjawulo yadde nga Dawudi y'omu ku bantu abasinga okuyimba. Ennyimba aboogezi abamu era abawandiisi bazoogeddeko mu ngeri eyinza okubeera nga zireeta emitima okkuba ennyo. Era abamu abalwadde ba pressure kasita ennyimba zivuga nga batabuka ezimu nga z'amaanyi. Waliwo we twaliko awamu era nga batuyise ku kivvulu. Naye ekivvulu abaayimba baakuba ekidongo eky'amaanyi. Era abantu abeesegulawo bonna ogenda okubuuliriza nti balina pressure. Nga kiki ekibaleetedde ng'ekidongo kibayeetedde entunnusa okweyongera okkuba. Okuyimba yadde nga kulungi naye tusaanye tukukozese mu kigera ekisaanidde. Lwaki tuyimba ng'Abakristaayo? Waliwo ensonga nnyingi ezituleetera okuyimba. Dawudi wano atugambye nti tumuyimbire kubanga ye jjinja ery'obulokozi bwaffe. Obulokozi bwaffe, obunonozi bwaffe, obukuumi bwaffe bwesigamye ku ye. Otidde yimba ng'otendereza Katonda. Wabeerawo ebiseera lw'oba nga amaanyi gakuweddemu. Teekako ennyimba owulirize. Ennyimba zijja kuzzaamu amaanyi. Mu biseera eby'okwennyamira ennyimba zikuzzaamu amaanyi. Wabeerawo ekiseera ng'owulira obusungu bukukutte, oyinza okuba ng'oli mu jjaamu, omuntu n'avuga bubi, gwali mu kidduka n'olaba ng'avuze bubi. Oluusi abamu basimattuka ebigambo ebinene. Naye bw'obeera nga oyagala okukuuma olulimi lwo n'okukuuma obuntu bulamu, teeka oluyimba mu mutima gwo. Bwe lunaaba luyimba kijja kuba kizibu nnyo ate okwogera ebigambo ebitasaanidde. Kuuma oluyimba mu mutima gwo. Kigambibwa nti buli mukkiriza oba ayagala okusigala n'emirembe mu mitima gye abeere ng'ayimba. Yimba ku bulungi bwe, ebirungi by'akoledde, obulamu bw'akuwadde, obulokozi bw'akuwadde, emirembe gy'akuwadde, emirimu, ezzadde, ebintu eby'enjawulo by'akuwadde. Muyimbire Mukama ng'omwebaza. Yimbira Mukama bw'oba ng'owulira nti oweetaaga obununuzi bwe. Okuyimba kwayamba abaana ba Isirayiri bwe baali balumbye ekibuga. Bwe baafumba amakondeere okumala ennaku 7, okuyimba amaanyi gaako gaasobola okusuula ekibuga bbugwe wa Yeriko kiramba. Geega amaanyi g'okuyimba. Okuyimba ate ffe ababaddewo ne tulaba emirembe egy'enjawulo tulabye okuyimba nga kukola. Abantu bwe babeera mu ntalo bayimba. Simanyi abamu ku mmwe temwawulira nnyimba zaayimbwa mu kiseera eky'okulwana okw'emyaka kumpi 4 egyagala okuwera. Ng'abantu bayimba omwoto wawaaka. Ne weebuuza omwoto kitegeeza ki? Twakitegeera nti kitegeeza muliro, nti omuliro gugenda kwaka gutya nga basuubira bagenda kuwangula era balina kukwasa maanyi. Gwabawanga amaanyi. Bangi baagambanga nti bw'oyimba okutya kukola ki? Kugenda. Naawe yimba olabe okutya oba tekugende.
naddala ng'oyimba ng'olina essuubi eri oyo gwe weesiga nti ajja kuwanguzisa. Abantu bangi bagezezzaako nnyo okuteeka ebyawandiikibwa okuyita mu kuyimba. Ne bayimba ezzabuli, Zabbuli ey'e19, Zabbuli eya 23, baziyimbyemu ennyimba. Naye bw'omala okulukwata, oluyimba olwo tolwerabira, essuula ezo, ennyiriri ezo tozeerabira. Abaana bangi babayigiriza ebikwate nga bayita mu nnyimba. Owo wali omuyigiriza oba wali owulidde ku mwana omulala ayimba? Naye nga mu kuyimba ayimba ebitabo bya Bayibuli, n'ava ku lubereberye n'atuuka ku kubikkulirwa ng'aziyimba. Ate bw'obanga wabiyigirizibwa ne mu bukulu buno badde nga wayiseewo emyaka, oyinza okutandika okutottola, naye nga tottotola ng'oyogera bwogezi, naye ng'oyimba biyimbe n'osobola okufuna ansa ekulaga ekitabo kiki ekiriraanye ekitabo ki mu Bayibuli n'oyitawo bw'obanga ddala oli mu mpaka. Kigambibwa omuwandiisi agamba nti oluyimba olw'omwoyo bwe lubanga olukutte ne lukubeeramu kizibu nnyo okulwerabira. Era olaba abantu abatakyasaba bw'oba ng'ogenzeeko mu makuŋŋaaniro agamu, bwe bayimba ennyimba eza Krismasi baba bakyazijjukira. Bwe bayimba ennyimba ez'okusanyuka oba mbaga bazijjukira kubanga baaziyimbanga. Bwe bayimba ennyimba eziyitera okuyimbibwa mu makanisa, mu makereziya, nazo baba bakola ki? Bazijjukira bulungi kubanga bwe ziba zikutte mu mutwe kiba kizibu okuyimba, okwerabira. Naye ate waliyo n'ennyimba ezikwata mu mutwe ng'ate zo nkyamu. N'owulira oluyimba olw'obuwemu ng'ate omwana omuto aluyimba mu kifo ekitasaanidde, n'ogamba yaluwulira atya? Kubanga amaanyi gali mu kuyimba, ne bw'aba tabitegeera yaayimba. Okuyimba kyekuva kusaana okubeera nga tukwegendereza kuba kulimu amaanyi. Bw'oba ng'oyimba bya bulijjo, manya nti by'oyimba bizimba. Yimba ng'oyimbira Katonda, era ojja kwesanga ng'obulamu bwo busituliddwa. Gezaako okulaba ng'ennyimba ezo ezitagasa ate ozijja mu birowoozo byo, osobole okuyimba ezo ezigasa. Kasita onooyimba mu bulamu bwo ng'otendereza Mukama olw'ebirungi, olw'ebyamagero bye, olw'ekisa kye kyakulaze, n'okuyimba ng'omwesiga olw'obuwanguzi bwe bw'atera okuwaako, kijja kukyusa ebirowoozo byo. Ojja kutambula ng'osanyuka mu nsi eno ejjudde ennaku. Ojja kutambula ng'olina essuubi kubanga ennyimba ziwa essuubi. Ka amaanyi agakola mu kuyimba galeme okukolako olw'omubi, kubanga amaanyi ag'omubi gajja kukolako bw'oba ng'ogakkiriza gakusuule mu kukemebwa, gakusuule mu bizibu olw'okuyimba. Tonoonya nnyimba nkyamu, noonya ennyimba ezizimba omwoyo gwo. Noonya ennyimba ezijja okutebenkeza obulamu bwo. Noonya ennyimba ezijja okunyumira ggwe n'ab'omu maka go nga tewali kwesittala. Noonya ennyimba ezo eziva mu kigambo kya Katonda kubanga yekka y'alimu essuubi. Ye mununuzi ow'obulamu bwaffe era y'atuwa amaanyi okuyita mu kuyimba. Leero nsaba osalewo oyimbe ennyimba ezikuzimba. Kubanga ekintu ekimu kye tujja okuva nakyo wano mu nsi nga tuvuddewo nga tuwangudde ensi eno kwe kuyimba. Nnyinza okuba nga nnyimba bubi, naye nkakasa nti nja kuyimba oluyimba kubanga eriyo n'ennyimba ze baatubuulirirawo nga tetunnagenda mu ggulu nti eriyo oluyimba lwa Musa. Nze naawe nga nandyagadde tuluyimbe wamu naawe nga tuwangudde ensi eno. Kozesa amaanyi ag'okuyimba okuzimba obulamu bwo olw'obulamu obutaggwaawo. Amaanyi g'omubi galeme okuzikiriza. Amaanyi g'omubi galeme okumalamu amaanyi. Yimba ennyimba ezizimba obulamu bwo. Yimba ennyimba ezinaakugasa. Nsaba Mukama akuwe olunaku olulungi ng'oteeka oluyimba olulungi mu birowoozo byo ng'ogenda okukola ng'oli awakaawo mu byonna by'onooba okola. Mukama akuwe omukisa. Katusabe. Gwe mugabi ow'ebirabo ebirungi, Mukama Katonda waffe, weebale kubanga watuwa ekirabo eky'okuyimba. Weebale kubanga abamu tetuli bayimbi, naye teri n'omu ku ffe ayinza okugamba nti tanyumirwa kuyimba. Weebale kubanga watuwa amaloboozi ag'abannaffe abasobola okutuyimbira, ate n'otuwa amatu agasobola
okuwulira ne twawula ennyimba ennungi ezitendereza awamu n'ezo ezitali nnungi. Olunaku olwaleero tuyize nti ennyimba ziyinza okuleeta obuzibu. Tusaba Katonda waffe ojja ennyimba enkyamu mu birowoozo byaffe, otuwe ennyimba entuufu, tuyimbe tukutendereze gwe Katonda waffe. Kuuma abasigadde awaka obasitula okuyita mu nnyimba, abatambula bwe batyo mu magenda gaabwe n'amadda okuyimba kukole olunaku olulungi gye bali ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.